Member wa National Executive akiikirira Greater Masaka era Masaka eno ndowooza kati tuli abantu basatu, Mukulu Lukanga Dennis Majwala mumyuka wa mwogezi, Honorable babiri Mary Kabanda ye muwanika eyaddako, which ewedde twatuula mu National Executive mu mbeera yonna gye tulimu kubanga Democratic Party kyamazima tuli mu matigga era ng'ebibiina ebirala ebirala tebyagala kwogera naye ebibiina by'obufuzi mu Uganda naddala ebiri ku opposition bitaaguddwa nnyo, birimu abantu kati abasinga bali ku bigendererwa byabwe ng'abantu tebaagala kutwala agenda eyamba ggwanga. Twayise ekiteeso n'abamu abawagira omukulu Nobert Mao n'omumyuka we nga bagendera ku agenda yaabwe baakiraba nti tetwetaaga kuteekawo presidential candidate mu kiseera kino, okweteekateeka tekuliiwo, naye nga ekibiina bwe kiba nga kiri mu buzibu ng'obwo kuba kyali kibaddewo kale nga tulina bye tukolaganye nabo, omulundi gwe twakolagana n'omukulu Amama Mbabazi n'ebibiina ebirala. Presidential candidate yalizze nga ddala ateebedde ddala mu buwanguzi, ate ffe omukulu eyaddako okubeera omukulembeze w'ekibiina mu mbeera gye yayingirirawo nga yali yakola endagaano n'omukulembeze w'eggwanga, wadde baziyita ndagaano za bibiina n'ezaabwe babiri, kyekyamazima kubanga n'eri mu NRM lwakuba abamu batya naye abamu bavaayo ne bagamba tebaategeera ndagaano eyo, talina bwe yeebuuzaako nga bagikola. Abakulu n'abakulu okuggyako yalagira mukoddomi we pulezidenti yalagira mukoddomi we Edwin Karugire yaba abikolako ne Ssaabawandiisi naye teyabiri kumpi nnyo. Ssaabawandiisi ntandikidde kwenaalemu Todongo ewaffe naffe Mukulu Siranda yawerekera mukamaawe n'amulagira ne bagenda basayininga bye basayininga. Teri ku bibiina ebibiri kyatuuza ogani yonna kusalawo ekyo. N'olwekyo waliwo ebintu bibiri bye tuyina, waliwo ekintu kye bayita legitimate, waliwo n'ekirala bakiyita waliwo kye bayita legality. Ekintu kiyinza okuba ligo nga kiri okitadde mu mateeka naye ng'okikakaatiseeyo, naye nga okusiima kw'abantu tekukola ki n'omutima gwe wakiteerayo nga mulala, abantu tebakyagala. Kyekimu n'okuyisa etteeka eritali mu mutima mulungi, oliteekawo naye kwegamba oba okase ensi, kwegamba ng'ogikaka bukasi, kiringanga omuntu anaasobya ku mwana atanneetuuka. Ekyo bwe kityo bwe kifaanana. Ate mu mbeera y'ebyobufuzi ze tulimu oyinza obutakisobola. N'olwekyo ekibiina ekyaffe kirimu abatono ate abatandise okuddukayo abakkiririza mu ekyo omukulu kye yakola, naffe abaagaana kuba ffe ekyakiragala nkiyita kyakiragala n'ekyeru kiba kyeru. Tewaliyo nti ate kino kirimu bwe kiti bwe kiti. N'olwekyo kyakusalibwa kinene era njagala okutegeeza abantu abalala ne ono mukulu Sebina gy'aviira ono jjajjange kubanga abengo be bazaala mmange nti n'abalala temukuba ngalo. Ewa muliraano bwe wagwayo ekizibu kiba kitegeeza nti kisobola n'oggwewuwo. Ate ekibiina ky'ebyobufuzi ng'ekigundiivu ng'ekyo bwe kifuna obuzibu ng'obwo bwe kiza kifuna, kitegeeza eggwanga terinnakula. Ate ebibiina ebito byo bijja kufuna obuzibu obusingawo kuba kati njagala okulaga nti bannaffe aba Forum for Democratic Change FDC gwe gwennyini bw'osuusuuta omutima omulungi baatandika nga pafo n'ekirala kubanga mu 21 Dr. Semogerere yatukwasa Dr. Besigye nga tewali bibiina ne tumuwagira, baamala ne bakola ekibiina. Naye bukya bakola ekibiina, omu ku baakola ennyo mu kukola ekibiina omukyala Betty Kamya yagamba nti yanyigirizibwa ye bw'ayogera nabali baga nti waliwo byatatukiza n'akola ekiki ekya Federal Alliance. Zaali teriri busa omukulu Mugisha Muntu naye ne baga nti moral kitegeeza omuntu omwebolereze ku gaabo gwe bateekakasa nti ayinza okuba ali mu agenda y'abalala
nga ate yeerimbisa eno naga moro mujja omutuufu mujja mulaba mu kiseera ekituufu n'akola ekibiina kye ne badde teriri busa ate era abakulu abalala abatula Katonga n'omukulu omu ku baatandika ekibiina ne bakola PFF People's Front for Freedom. Kakati olaba endowooza embeera y'ebibiina by'obufuzi bweri n'olwekyo ffe twasazeewo obutateekawo presidential candidate ne tuyambibwa nti n'abalala abakkiririza n'omukulu Mao nabo ne bakiraba kubanga presidential race toyinza gijjamu kalungi kyokka era buli mbeera abantu abamu basobola ogyeyambisa ye kennyini olw'okuba ayina endagaano ye ate n'omumyuka we ayina gye yagenza okufuna constituency kati bo basobola okwatula ne bagamba nti ffe tugenze kuwagira Yoweri Museveni naye nga actually ekyayise ku Hansard ya DP kiraga nti tusobole okutaasa ababaka ba parliament ne bakandidate ba local government resources ze tulina entono ne ze tusuubira okufuna within ebibiina byonna omukaaga bisuubira okugabana miliyoni 11 ng'endagaano ya IPOD bweri bwe tugattako kye tulina tutaasa ababaka ba parliament be tutaddewo ate ne local government go ge mazima kugamba tekigasa kugamba nti kino kisobola ng'ate tokisobola naye ne tuyambibwa ate ayinza okubanga omukulu oyo Mao ayina n'agenda eddayo mu parliament amanye ebyobufuzi byafuuse bizibu wano we tulaga oba President Museveni ayagala oba tayagala asemberedde okubeera nga kyekisanja kyekisemba kubanga buli kintu kibaako we kikoma n'obulamu bubaawo kubanga kwe tutambulira era omulaba byakola byonna ensobi gyagenda okukola eryemu ebbanga lyawangadde mu buyinza neryakoledde ebyobufuzi wekutakkiriza nkyukakyuka kye tuyita transition mbyobufuzi kugikola n'Abannayuganda naye ye n'agikola ne family. Transition Mwami Mpuuga yali aperereza transition Mwami Mpuuga yali aperereza ng'ayagala kukyusa mateeka ga byakulonda nti gasobola okutambula obulungi ebyo ne mukulu Mao yabyogerako nti bebimu ku bimututte naye ate bombi bamaliriza tebabikoze kubanga tetulina kye tulabye mu parliament ya Uganda ate ne cabinet teyina kyereeseeyo ekitegeeza tewali willingness tewali kulaba nti omutima ogutwala eggwanga mu nkyukakyuka gubeerawo n'olwekyo era tuli mu matigga osaasira bano abeesimbyewo ku bwa president abali genuine abalabika nti bali ku mulamwa kubanga oyinza n'okwesanga mulimu n'abali mu katemba nga mulimu n'abakozeseddwa obadde oyogera ku Bakatumba oye babaganye okwesimbawo golooza luli Bakatumba emikono bagyenoonyeza luli bakozesebwa ekyo ne kiyita kati badde tebakyetaagibwa golowooza nti abantu abamu emikono ddala bagifuna nga giri genuine waliwo omukyala Nancy Kalembe aga nti bamusabye miliyoni 2 nga bagimusaba abakungu ba byakulonda bo bagimugire wali mutimbagano gwennyini ogwa electoral commission ne baba bikuteerawo kubanga era be bacekinga waliwo verifying ennyo signature gino emikono gy'olaba neeno okuva wansi abantu abamu bafuna omukisa ne bagijjuza ne bakebera ne ku bintu ebikadde ne bagiteekako kasite nakebera nini oluusi n'atakkiriza nnyo bya signature kubyesibako nagaawo yayiseemu naye bwe bibanga bya ddala twali badde n'abantu batono abalina emikono egibaweereddwa kuba etteeka likulagira genda ku muntu ku muntu kutamba musabe omukono Sabina gumusabe Haji Bashir gumusabe Franka gumusabe naye n'obudde obubaweebwa butono kifaanananga ba presidential candidate bano mbasaasira ate nange neneesaasira n'eggwanga toyinza kuba na district 146 nga banne ogenda bbawe ennaku ezitawera 10 uyu katimba wange democracy kigwe tuliko oyo in less than 100 days you want these presidential candidates to campaign all over the country kubanga yali mu buyinza ina time ina resources ina ki asigala akozesa n'ebyo bwa president asobola n'okuflyinga actually gwanga lino tukyali matigga e Kenya kye batusinga n'abantu obuntu ba presidential candidate abatabadde mu buyinza bakozesa air transport bakozesa ennyonyi era mu kulonda okuwedde Kenya yayolesa omutindo
tekyali saizi yaffe Dick ono ologogana okutambulira mu nnyonyi kuba ndaba omuntu agenda okwanjula ku mikolo ndaba bazitambuza embeera y'ebyenfuna yaffe gyekwatiddwamu abantu bangi tebasobola kukyatalinga nnyonyi eyo naye Kenya abamu baziina nga nazaabwa nannyini kubanga embeera yaabwe y'ebyenfuna yabasobozesa ne bibakola bitegerekeka n'omutendera gwe batuuseko gwe federo gy'okaabira wano Kenya yagifuna dda era oyinza n'okulowooza nti Kenya yavudde mu mawanga agamu aga Afirika ng'evuganya nagali ga second world class countries n'olwekyo twebaza abagyeyo empapula abantu 8 weebali ffe tetwetabyemu tuteekateeka ababaka baffe aba parliament ne local government kakati okugeza nga wano mu kibuga ninawo entebe enkulu 2 zensimbyeko essira wayinza okubaayo endala naye wensaba kati bwe ntunulira muto wange Dennis Lukanga Majwala akomyewo ku Nnyendo Mukungu abantu balaba bye yakola omukulu Kiseka Samusoni naye eno gyali kimanye kabonera kakati ku mulundi guno nsaba abantu tubeere ku mulamwa oli ne bw'aba talonze wange wa Democratic Party naye tulonde abantu abalimu omuzinzi jjajjange Sebina Lubowa alindiridde tiketi musaasira mukadde wange era musabira era bw'agifuna mbasisaliddwa eyo mu NUP gyali kubanga bw'agifuna kitegeeza nti ekibiina ky'ebyobufuzi bakigamba nti beera ng'omukinjaji agenda mu katale nga musuubuzi wa nte na mbuzi alonda yeeti ensava etobese obulungi amasavu n'ennyama najja agiteeke ku mudaala afune sente naye era waliyo n'abaleeta olukapa n'agamba kandusuubula obusente butono ndusibeesiba abantu kyokka n'agenda nga n'akubira Frank esimu alina omukinjaji muno omulala nti waaye nkusindikiddeawo omwana mumpeere kilo 2 azitwale ewange naye nga ne ku mudaala gwe alinako ennyama naye olw'okuba ye tayagala kulya nkapa alina baagisiba ekibiina ky'ebyobufuzi bakigamba londo omulungi alina ebisaanyizo mwoleka abantu bamukubeko akalulu kubanga kakyama kati ono Lubowa Sebina tanoonya bululu bw'aba NUP bwokka anoonya bululu senga aweebwa etiketi obwaba Nanyendo Mukungwe bonna oba balema oba si balema oba Banyarwanda oba Baganda oba bakikuba wano tuli mawanga magatte Uganda abantu bangi sirowooza nti ayinza okuga nti tompa kalulu bw'oba toliwo NUP tekisoboka naye kati NUP tugisabira nti bw'esunsula omuntu nga Lubowa Sebina so much the better tuyina ebintu ebimu okutandika okubitunuulira mu perspective eyo nti omuntu gwe batuleetedde ebibiina bwe biba bireese ani ali mu buzinzi kuba tugenda mu bukulembeze buyamba kitundu bino ebibiina by'obufuzi abazungu baabituleetera era nga bwe twafuna endowooza endala n'ez'eddiini naki era nga bwe tulina ebika byaffe kaakati ono omukulu Katikkiro wa kika kyangu nze ndi wa lunyiriri wange mu nte naye bwe nsanga jjajja namuyimba Owengo nina muyisaamu maaso nina okumwaniriza nga jjajja after all yanzaalira ne jjajja azaala nnyabo buli jjajja wa Buganda omutaka jjajjange gw'oli wa Nakirembeka jjo twali naye eri oyita wane Bukula n'ogenda waliwo omukulu Aisha Waligo naye yajja buzi ku mukolo Aisha Waligo naye nali emusi w'omukolo naye nakwatibwako nga jjajja Nakirembeka alambika era nenjagala nnyo nga nti bano balina omukulu w'ekika alimu omuzinzi kwegamba n'ebibiina bino byali badde nti ne bw'otaba wa kibiina ekyo naye kiwa ekitiibwa nti bwe kiba kireese omuntu osobola okumulaba nti ono akize ku wange weewaawo ebibiina omulama gwabyo gwakunoonya bukulembeze nakububeeramu nakuddukanya ggwanga kyokka era olina okulumirirwa eggwanga ng'oteekawo toteekawo buteesi n'olwekyo omukulu jjajja Sebina Mukama akusaasire akuteremu obwangu ofune etiketi eyo kubanga kandideeti wo nze senga mbaddewo NUP n'alibadde nabatadda omanyi lwaki nga 29 ku Mande ba presidential candidate batandika okutambula kati gyagenda ayinza obutalaga gwataddewo
era tekikwewuunyisa mu weekend eno nga bakugamba nti oba Sebine ticket yagifunye nkitutte mu linnya lya Yesu naye nze ekifo ky'obwa president I will choose the best among these 8 nze ng'omuntu era ffe oli ayinza okuddaawo n'alimba tujja kuwagira Museveni ffe twasazeewo nga ekiteeso kyaffe tukikamudde nti omulamwa gwaffe gubeere ku babaka ne local government tuddemu tuzimbe ekibiina kino kirina ebiki ebizibu ffe tukkiriza nti ekibiina kyaffe kirimu ki ebizibu ate kinnansangwa bwe kyonooneka ebyonooneka mu ggwanga biba bingi babagamba mukiddukemu nti mugende mu NUP kaakati tetuyinza kukiddukamu bwe tutyo kubanga kaakati kankuwa ekyokulabirako wano waliwo abantu bajja ba independent bwe baamala ne baddayo mu kibiina kyabwe katugeze nga DP bwe baamala ne baddamu ne bafuuka ba NUP bwe bamaze kati ba DF nze sinza kutambula ntyo era kati mukulu Sebina kankusaasire gumira mu kibiina ekyo mwoli kuba kati bw'oyongera okuseetuka abantu bateekawo question mark beera mu kibiina bwe kiba kirimu ebizibu mwegatte mu kizimbe senga abantu abo baali tebaseetuse bwe bati abayinayo n'obukulembeze twali badde Democratic Party bwetyo naye buli muntu alowooza nti asobola okuteekawo ekibiina ky'ebyobufuzi abantu bagenda kumanya obuzibu obuli mu kuddukanya kye bayita ekibiina ky'ebyobufuzi ebibiina sigamba nti galinga makampuni nti nange Dick kankole eyange naye Haji Bashiru akole eyiye nawo naakole eyiye actually abantu abamu abayindi kye bava batusinga bo ne baba mu business bagikuuma ebbanga lyonna nesobola okubeera n'amakulu bwe ntunula mu bana abeesimbyewo kikiwabuziza Dick tugenda na ku mudaala ng'okola conclusion mudakika ng'emu President Museveni yatuuka dda mu bwajjajja obujjajja nno obw'emyaka emingi advanced age kati omulembe gwafugiramu sigugwe kumpi na gw'abazzukulu na batabani kuba kaakati baabano bakyagulanyi myaka 43 okuggyako omuntu yalinga amuddirira ate muntu yalinganga mutabani wali 67 bano abalala bonna obalaba bato ba Munyagwa baani babuliira nandala mafaabi ndooza naye ayinza okuba muganda w'emyaka ate maberezi 59 is approaching 60 kati naye oyo naye mutabani wa Museveni ne Mugisha ati 67 aba mutabani kuba oli ali atugamba nti ali 81 waliwo n'ababuusabuusa baddala ali 81 Dick katugende ku mudaala tukole ku nsimbi katukomole ekintu kyaffe ekyokubiri Honorable Bashiru Semakula waali agati ebigambo byogeddwa naye njagala kuterezaamu katono ng'omukulembeze omukulu Bashiru Semakula yeganye muganda we alina muganda we mulamba ate bonna baalugavu bamuyita Hasani mu State House naye yayingiddewo nange mu ngeri gye natya kubanga abakulu bano balina process eyavaamu mukulu Bashiru ate Hasani Mukiibi oyo mwana muzaale waawa ne Budda era ava mu maka ga Haji mukadde waffe eyawummula twaliyo mu kuziika ne mulumbe twajja twali tulina gwe tugirako naye yayingiddewo ebingeri gyatambuzaamu ebyobufuzi gaba kino kiti kaakati ate omulimu guli gwe yakola mu koogikwatako ng'atulwanyisa enamba ennyingo yali 12 ey'obutakyusa myaka kati y'omu kuba aswanyula ababaka kibooko n'okubalinya emigere era abamu ne bakyuka n'embirizi naki yayingidde naye wa State House agamba oba simanyi kubanga kakati olaba kakati ebintu bino bizibu waliyo ebisolo ebizaala ate ne biri obwana bwabyo amakebe bambizi abaana bagaita makiro kakati olaba oli ava mu State House ekibiina kyateekawo process ate wuuna atabaala ono ate gwe baalonda tagenda kukosa fefeka naye nze tonavaawo awo leka nzijukizwanga ono mutabani wange omanyi mu palamenti kati eno gye tuliko ebaddemu ba independents 69 naye nga 9 ku 10 baki ba NRM ekyokubiri tulabyeko kubanga mutabani wange agambye nti Mwai Museveni bw'anajja eno ajja kuwanika ye ti flaga bearer wa NRM
tumulabyeko mu bitundu bingi laga ono ye flaga bearer naye waliwo noono naye waffe kati mwe musaremu era ojjukira egindi ekisolo ekisolo bijjukira bulungi independent yawangula naye ate nga naye yali waki wa NRM kati kitegeeza ate era bwe yagendayo era bombi bajja ku platform bombi ne banjulirwa abantu kati ekiko eventually ate yali akute flag ate yafuna 4,400 oli naafuna 5,000 independent naye nga nayaga nti wadde ndi independent naye ndi waki so wegendereze kubanga era njagala kujjulirizaawo kubanga yali omubaka wange emyaka 10 kituufu Deogracious Kingi era yali mukozi tebamukuba lwa butaba mukozi embeera y'ebyobufuzi yaliwo ye yamutwala naye abantu batandise okuddamu okulaba ani omuweereza omutuufu era ebyo takoze tali kukola ku byamasannyalaze byokka asobola akola ne ku by'enguudo era yafuna amafuta n'ebyuma enguudo azisaze yagenda ne South Africa n'aleeta ebitaala ebya sola ewatali hydroelectric power gana amasannyalaze agava ekiyira n'ateekayo ebya sola akola omubaka waayo yakola omubaka waayo ye wabivvulu mu bantu benasinze okwewuunya nga babuliddwa emikono egy'okwesimbawo yabadde Muhammad Nsereko ku experience gy'ayina gy'amaze mu palamenti ya Uganda mu bukulembeze obwo ate munnamateeka omulamba kubanga ne bw'ogamba bannamateeka banno bagikunoonyeze buli omu gy'ali kubanga emikono gya president basabye emikono 10 mu buli district waakiri district 98 kati ng'olina kunoonyanga 120 oba kale 115 kyaneewunyisiza nnyo era ndowooza ekyasinze okumukwatako kirabika endagaano yaabwe ne Honorable Mathias Mpuuga nti kuba yakkiriza omuwagira ye bw'agamba tetunnawulira kuddamu kwa Honorable Mathias Mpuuga ku nsonga eyo ndowooza akyeteekateeka aveeyo n'ekiwandiiko ekituufu ku nsonga eno naye alabika ndowooza yali amusuubiza nti ekibiina kinaamunoonyeza emikono ekya DF kubanga buli walaga awanda muliro nakalaba obutambi nga bubiri naye ndowooza we tunaamaliriza n'ebyamba eby'omunda bijja kuvaayo bayinza okuba nga balina enteekateeka gye baali batambuliramu bonna oba oli awo gye tunaamanya mu maaso awo kati ng'ate ye bamutadde ebbali ekyo kye kikulaga obwesimbu mu byobufuzi bya Uganda nti omuntu ayinza okwogera kino naye ng'ategeeza kirala n'okwegwanyiza nakyo kisusse n'okwefaako edda abantu ng'omuntu bw'aba agenda kwesimbawo bateekateeka na muteeketeeke ne bamunoonyeza n'ensimbi ezinaagenda mu kalulu naye omulembe gufudde n'olwekyo nze ndowooza nti omubaka Nsereko yaligumye ebintu byabwe ne babimala babiri nga bwe baabitandika naye ekyokuvaayo n'alumba ono kuba ate namulabye kati yalumbye ne president wa National Peasant Party Stacia Mayanja baba mukazi wattu bamuleeta omanyi bino Kyagulanyi bwe yajja n'afuna weevu n'akwatayo kati abantu balowooza nti bw'ofunayo artist omulala asobola okukwatayo bananga aba National Peasant Party ate n'abakirimu ninayo mikwano gyange Edwin Kibuuka ye yali parliamentary candidate waffe oluwedde wa Nansana wa DP nayo nenambala ebijanjaalo yaliko ssentebe wange owa Kampala wa Democratic Party be bamu bali mu kintu ekyo ekya National Peasant Party era baali bampita okutwala ekifo ky'omutesitesi negamba nina okwetegereza kakati Stacia yababuuseeko babadde bagenza okuwandiisa mwami Kasibandi nga flaga bearer waabwe kuba president ate nga Stacia ali mu Haji Bashir Kololo alimba president mulamba wa kibiina ate tayimbidde nno na kike kubanga senga ayimbira ekike
bano omukulu Kyagulanyi amanyi bayimbiramu olwo kubanga kitone ki naye songa nono yagenze nayimbira ono ate yadda agenze kunonya sente za kibiina eri wa Museveni ayimbewa kakati agenda kunonya sente wa Museveni amalazi teke mu kino ekibiina ono candidate awangule oba yabadde anonya zize zawaka kugamba ebyobufuzi bya Uganda biri mu katembe yaludde okulabika njagala okutegeeza nti ebintu bino bwe tutaabeewo na kubeera ku mulamwa mpa nnyo example y'eggwanga erya Kenya si lwakuba nti teriyina bizibu naye bo bakola omukago omugumbirano gwabwe ne bagamba nti tutambudde tuti nabano ne batambula bati olabira ddala abantu abalina mu quality mu bukulembeze era bw'obalonda president olabira ddala nga bamukoze ki balese president agenda okuyamba ensi naye ekizibu kye tulina tetuyinza kubeera nga tuli segmented bwe tuti nga tweyawudde ne tubeera nga tugenda okuresolinga oba okulwanagana ne president Museveni by'obufuzi okumujjamu era ate naye ensobi gyemu gyakola egy'okwabika mu maaso awo kwe kuba nti ye akimanyi nti agenda kukomekereza wadde abaddewo naye buli kimu kituuka ku nkomerero kubanga obulamu kyekifuga byonna toyinza kubeerawo noga nti ojja kubeera nga mu myaka gya nfudu era ekiseera kituuka n'okola kinoogenda naye kakati naye kennyini transition ayagala gikolera mu family kwegamba ebizibu bye tulina ng'eggwanga naye nze ngamba nti ab'opposition tulina okwogera olulimi lumu ne bwe kitaba leero kuba kati ebyaleero byatabangusa naye mu maaso tulina kutambula tutyo tweyanziza muganda wange Mohamed tugenda kubeera ku ekyo naye akadde kange nga nonga nsiibula nga bwe nakutegeezezza nti amaanyi nga tadde ku parliament ne local government abantu bannamasaka eri lulo basazeewo owekitiibwa Mary Babiri Kabanda era yamaze okusisinkana buli ssentebe weero si wanu ne bamukakasa nti ye mutuufu si mu byalangi si byaki naye mu nkulaakulana mwami Kiyingise nga abadde alina amabanja yali badde tasobola kukola nguudo na kubateerako bitaala watali masannyalaze n'olwekyo oyo bwino mufu wano tulina mwami Majwala Dennis Rukanga Nyendo Mukungwe mu mutunulemu yakolako ebisoboka Kiseka Samusoni kimanya kabonera ku bwa meya Seka Sko John Kavuma Ssentebe Masaka district ate wano ku bwa meya nkyali ku Hawaship Florence na Mayanja tumuwagire akyali mwembavu era Saturday bukono sente osimala nga tumugende ko sebamala tayinza ate butamubaako ye mukulembeze de facto leader wange owenkyukakyuka mu Democratic Party era bannabukoto Central bamulindiridde bulungi nensigala nga omukulu Mbigo Christopher Musabira Nyendo Mukungwe nkyasabira mukadde wange Lubowa Sebiina Mukama amusaasire ekaadi bagimuwe tulabe ekyokukola amina kubanga ebikola ffenna mu ekereziya tweyanziza nnyo tweyanzeege nsaba mbaagaliza weekend ennungi